alike ebintu byakyusizaamuko nokomyawo omutima gwa ttiimu n'abasambi bakirizaamu lozaamuko okuba nti kimwongeddemuko ku nkizo. Spurs bakozesezza amaanyi mangi nga basamba Man City. Then before that bali ku Bulaaya wiiki eri kati wakiba nti ovudde ku Bulaaya nojja osamba ttiimu nga Man City ng'ozzaako ttiimu nga Manchester United kubanga nnyinza obutaba wa chance. Man City wa chance ya margin nga goals 2-1 oba 3-2 kubanga ujja kubaamu goal ttiimu zasobola okugenda mu maaso emani mbwamu ka margin yako kulensonga kati Spurs eramuko ka fatigue kubanga Luba Lusawa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Luba Lusawa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wena gy'osinzira noba nga otugoberera ku mikutu egy'enjawulo. Tuli ku YouTube, Facebook saako ne TikTok. Je Samuel Demanya buli wonda bw'omanyirawo nti waliwo ate ekika kye mba nsobodde okuba nga ate nkuleetera so okuba nga towuubaala ate olumu otambule n'okumanya. Olunaku olwaleero ngenda banjulira programu empya gye tugenda okuba nga ate tutandikawo ey'ebyemizannyo. Abantu gye bali ebyemizannyo bibanyumya naye nga mulina bye mutamanyi. So mbaleetedde mukugu agenda kubeera nga ate ababuuzaako tutandike okwogera ebigambo n'ebintu bya mizannyo. Bowe nango obadde tobitegeera ojja kubitegeera ku luno. Ng'obadde totegeera mipiira ng'egyo ojja kugitegeera buli kimu ky'obadde tomanyi. Tugamba tuba ku by'e Bulaaya saako ne mu ggwanga lyattu Uganda okusobola okuba nga ate tukutegeeza ku sayidi zonna biki ebitambula mu nsiko ebyemizannyo. Ate olunaku olwaleero nnyina gwendi naye agenda kuba ababuuzaako ye mwennyini ate abannyonnyola ekiki tugenda okuba nga tutambula nakyo. Ebigambo bitunke. Nsanyusa okulaba ssebo. Amina ssebo. Nange nsanyusa obbasanga. Ssebo. Luba Luseewa. Amina. Bulijjo mbalabira wala eyo naye nange kenfunye omukisa ogujjako olunaku olwo ndowoozamuko okuba nti kyakwenyumirizaamu eri gye ndi. Era mbalamusiza mwenna abali emitala w'amayanja abali wano ewaka ku butaka mu ggwanga Uganda nga mugenda maaso okubeera nga ate mutugoberera. Mwebale nnyo mwebale ddala. Nze Hamisi Esseggujja. So mubeereewo tugende maaso okubeera nga tuyingira mu nsonga z'ebyemizannyo nga Ajje bwakutegeezezaako. Tugenda kuba tochi mu ebyo boolyawo ebisinga okuwaawaala mu foods ez'enjawulo omupiira wano munda mu ggwanga Uganda. Then ku Africa January twakamuzi ka transfers zibadde happeninga. Then ne waliwo eggwanga lijje zisinga okubeereza amaanyi olowoozamuko okuba nti zikubye ekkoona wesinga okubeera nga ate zinyumira. So mbaagala nnyo mikwano gyaffe mutugobere paka ate gye tunaatambula ne show yaffe. Amisi nze nkugoberedde nnyo abantu abali bayinza okuba bulijjo bawulira amaloboozi omanyi obuzibu bwammwe abakola ku leediyo ka TV zaakajja n'ebisa ebisinga mwakolanga nnyo ku leediyo nga tuwulira amaloboozi omuntu talaba ofaanana naye obudde bwa radio ne TV tebuba bunene nga ate bwafu bwa YouTube ne TikTok ndi fe tubawera ddala obudde obuwererako ddala. So omuntu ekinaaba kibuzeemu wali eri asobola okuba nga atakisaako Luba Luseewa. Munaye TV ebira limited ne radio lwasonga nti kati ebintu byafuuka commercial. Weekanga nga show gikola ya ssaawa nnamba nongera mu eddakiika 20 mwezi obaaga muli obulangu bwogenda okwogera ng'obulangu bulina okubeera nga butekinga space because we miss our station ekisooka ate of course webukomyawo n'ejjamba lisobola okubeera nga likutambuza okujja. So abamu bakinyigiramu era nina challenge y'amaanyi kujja nga abangoberera bagamba so ya muntu jagala nnyo enyuma naye obulango bungi obudde onokoona katono yogamba kankomewo. So ensi yakyuka mukko dynamics zakyuka nti wali wasobola nga okwegazaanya ne kati
akasente kati tubalusewe ogenda kwegazanya omunyonyole lwaki omukisa weguze nange ngambi sijja kola ki kubeera nga ate oba oliawo angusuula muguluka so ndi musanyufu naye tugatambula ffenna nga bwe bategeeza Amisi tugenda kutandikirawo wennyini mu ggwanga lyattu Uganda twakubye ekkoona soka otubuuliremu awo Kebe eyimiridde etya tiimu ziyimiridde zitya engeri gyendabamu Viper bagisokoolamu omuzanyi Alani Okero naye ekulaga ssebo tenyigirwa mu ttooke okusala na lija Uganda yakubye ekkoona match day 15 omanyi esamba tiimu zibeera 16 omulungi atugoberera naye tusamba emipiira gibeera 15 mu first round then netujja mu second round emipiira gibeera 15 emipiira 30 ku tiimu gyesamba kati asipanawo tugenze ndowooza okujja nga ekkoona lya first round lyakubiddwa naye bifondo zali jeno batinda bakujja kinjalo kujjukizaako twali tuyina new format yatongozeddwa mwajiwulirako masinga mwajigoberera naye azimu ku timu zino zezaji kuboboli yawo jirwanyisa okubanga tegena ku happening sija gamba nti gikuba naye abalaba ku bulungi bw'omupiira kubanga gibuva ne gyebudda ekigatta abantu kino okubeera nga kiwangula ati obulungi bw'omupiira Vipers yasimbe kuline gamba ati tujja kubeera nga tujikiriza lujje gizanya mu format empya nali kuside yayo wali kuside yayo nawo nyo yana nachukira onengera mu Viper ebyadde ni muwagizi wa UPDF mpagira Captain Bernard Mwanga wonna walaga ne balamba agenze mu timu obeeririda wajemba mpagidde ngo wa kukido nnyo olinga omuliza wange omwe atugoberera ku mikutu gyaffe muwagizi wa Mourinho ngo omuntu ngamba senjagala nnyo Jose Mourinho ne mubuuza lwaki ngamba aina bujaka kye biwanvu byayambala ebikomeno ku mavivi nti mbyaganye ne ngamba buli muntu awako n'ensonga ze zimusiba ku bwekiri naye nga tudda kuli ejo nti format empya bagigana of course okubeera nga egenda maaso okubeera nga ezanyibwa naye format ya fene eri nnomo neddawo Vipers zino yeekulembedde yatugeza omaliza first round eri points 36 as per now mutwogerera yeekulembeddemu kuba endo zatina bana kuluzinga mweno phase bakwati eri ku mpira 14 mbone ekitala balina omupiira gwe bataasamba ogenda okujja maaso awo bagende maaso okubeera nga ate bagusamba eyogedde ku kyokuba nti Alani Okero yabavaako n'agenda ku ttiimu ya Yanga omuntu yenna ayinza okugamba nti yinza okubeera eddibu mu ttiimu n'okubeera nga ligikkakkanye Yanga yasembyeo okuzannya nagirabye yakoze maliri gabadde gagooli emu ku emu yabadde mbaze kubanga yabasambye kila kikaza abadde sana mu 7 bamujjayo ko tana bakubeera nga aleeta goal naye olowoozamu ko kuba yagenda maaso okubeera nga ate apiikinga because oyo mulenzi yafaayo ebintu za katini nnyo abajjukira yaliko ku ttiimu ya KCCA ensigo Kasingo mumanyira then Billy Abiri avudde wagenze mu ttiimu ya Paladu mu ggwanga lya Algeria then ndowooza akumyewo yali Billy Abiri mwesatu awo nakuma ku ttiimu ya KCCA gyamala akabanga kati mulindu agenda amugule ebintu yakoze mu AFCON tubirabye empaka za chane ngeri abadde yeyisaamu n'okubeera top scorer mu league because yagenda ogenda campaign wenda abajjukira ali ku goals 19 then navaawo kati mulindu ndowoozamu ko kuba nti abadde prime ye okubeera nga omwana ono amuta agenda afune exposure wala because tuna AFCON agenda okujja Billy Abiri mu 7 pamoja Uganda Tanzania ne Kenya fe tugenda otegeka kati abasambi abatambulirako ensonga because kati mu Uganda kizibu okuba billboard amazima amatuufu mutawanika ko musambinga Alani Okero kisoboka kubanga ye face kati ya Uganda eriwo nisonyangu kwa fine ebintu abikoze banga panvu ega mukumanya agali mugina maso kwira nga tegavaawo bateraga new brand gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka ky'ekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo kugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okubanga oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gwowa estate ekikyo twakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutudde tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusange ematugga ku mabanda opposite ekizimbe ky'amatugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7666 838 oba noti 754 5 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekera okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekera okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ja kunsangawo wano tukuweereze. Ega mukumanya agali mugina maso kwira nga tegavaawo bateraga new brand
fresh looks ezisobola okubeera nga tezipresentinga Uganda. So deal yagenda n'agikola ku tiimu ya Yanga. Agenda ozaamuko okuwala ali mipiira 3 ng'asambula kwati n'abakubeera nga creatingawo chance. Abo nga bafuna sente amisi. Ati ye talent. Nabo nakigambako ne mugamba nze mulambo ensi nekyo kyemba respect kati. Talent ne technology. Ebintu bibiri mu generation eno mwetuli. IT. Aha, omuntu ngena knowledge ku IT. Factor ya maanyi. Ekyokubiri, omuntu ng'oyina ekitone, nobeera ne discipline. Ndowoozamuko okuba nga ekisa ky'akamera kikutambuliddeko, osobola okugoyinga places. Era bwe tugenda mu by'ekitone, ebiseera ebisinga discipline yalina okukulembera. Ati abagamba ne talent etaliko discipline oba etaliko hard work efedinga. Because jukira bamba bana talent nafunamu ka ego. Agamba nze mmanyi nze aje. Nze singa okwogera ku balusewa. Osegera. Ajja kugana okukola dynamics entuufu. Eso okutambuza lubalu okuba yemanyi kifeding system yonna kituufu. Nebo osegala ng'oli disciplined ekiba kirungi. Then nekyo kuba nti oba oli yawo okumya omutindo gwonna n'ogoberera dynamics entuufu. Ozaamuko okubeera advantage naye Bakatu Alan Okero yavaawo. Vipers sawa zino ndowooza abasaminga bakalimu watambala of course be bali wokonga abamaanyi watambala yakuba goro olina giraba be bamukoli wokonga abamaanyi naye nze kulanga ndowooza muko okuba nti tiji bakyasobola okubeera nga bagiwangula however much Alan Okero yagenda yali kyekyali ekifaananyi ekyamaanyi mu kulaba then nga bwe nkyogeddeku nti bali ku mipiira 14 okubeera ng'oba oli awo bo tebanayingira mipiira 15 nezo kijja kujja mu second phase eya league nga bwe gyogenda maaso okubeera nga ate esambibwa enteekateeka bwe siri ekyokubiri ligi teri mu bbanga tono okubeera ng'ekoma because ennaku z'omwezi 12 bigenda kubeera lwakuna lwa wiiki bigenda kubawo ne second round. Lwaki bawummula kaseera katono? Ate kati omanyi eno gundi campaign eno rather ekisaya ligi eno sune ne baddemu emigozobano mingi. First of all tubaddemu AFCON. Abasambi basinga bagenda ku AFCON okubeera nga basamba. Ekyokubiri tubaddemu n'akalulu ono munda mu ggwanga Uganda. Kati kizibu okubeera nga efemu ebironderwamu laba kati ekisaawe nga kinna kivubo ekisaawe nga kya St. Mary's Kitende wekanga activities bazikolebwawo ez'amaanyi obuvuyo mu kibuga obadde obulabu bubeerayoko kati gundi nga zino abazanyi nga tosobola bateekamu ebyo n'abawagizi bennyini jjukira kati obulina okuba kuŋŋaanya bajje balaba omupiira oli abeera ennamboole ng'atudde ku matiitiiri oba alina kivubo ajja kulowoozamuko okuba nti obaleka nemukembeera esetolinge agende maaso okubeera ng'atebada ndowoozamuko okuba ensonga lwaki tobaddeoko n'enkyukakyuka naye egenda kulizuminga nga bw'okyogeddeko oza ttiimu eziwanisa relegation ye ttiimu ya Kaluvale ne timu ya UPDF eya mukwano gwa Bernard Muwanga kweri eri waliwo wasema eri mu kya 15 yuga timu ziri 16 so balina okubeera nga teziba 3 ezivaako balina okubeera nga beerwanako okusobola okubeera nga atebadde engulu naye Vipers back to it balina okubeera nga ndowoozamuko okuba tebalina chance ku lwange amisali ali mu kyokubiri KCCA then tulina police awo then timu ya KCCA nabo bajjaawo no before KCCA tulina timu ya Entebbe UPPC timu yakajja yakajja ati ekyo kyegambye nti wabawo tiimu ejjange inafano mu beti njiga yali jalinga yalabika yakajja tayina makulu yadde okembe ne ligi ekyali ligi ekyali kubanga tutene mpira kumpi 15 anything can happen bisobola okubeera nga ate bikyuka kubanga obone obwawula si bungi nnyo nali kwa 3 oli kwa 36 Viper kikyeyinza okukola ekiryawo okulaba nga ate ekikopo kino ekitwala yandowoozamuko okuba nti consistency kwekola ebintu ebirungi nga bifaanagana kituyita consistency oba olya mu lulimi olw'omupiira nti wakola ebintu ebirungi nga bifaanagana bikongera okubeera ng'ozimba ekintu ekinene paka ku level ey'amaanyi ndowoozamuko okubasinga basigala bakikola basobola okugenda places because nga bwe nkugambye tebanaba kuluzinga campaign eno ate ndowoozamuko okuba nti emikisa bagirina mingi because bebakulembedde ekibinja toyinza kuwangula ligi ng'oli mabega kiba tekisoboka so kyekyokka omutindo singa bagukuuma ndowoozamuko okuba basobola okubeera nga bagenda enteekateeka nga bwe ziri gundi eriwa mani express yo baba ekyalinamuko obuzibu bw'amaanyi because omutindo gwali gubadde gugudde nnyo ndowooza asipanawo bali mu kya 12 nebagenda maaso okubeera nga ate balirayinga kindowoozamuko ku mutindo gulina okubeera nga ate guzuukuka infact nange kinnuma nnyo kubanga ttiimu ze twali tumanyire mu kifaananyi kya ligi ya Uganda okubanga omutindo gwali gukkiridde ndowoozamuko okuba nti kyeraliikiriza because express Villa KCCA ezo timu zikumpi 32 olowoozamuko okuba ekifaananyi kya ligi ya Uganda aliwo zibeera nga zinafuyemuko kubanga ndowoozamuko okuba kigenda maaso okubeera nga tekiraliikiriza olaba ttiimu nga Entebbe gye nkugambye eri mu kifo ekyokubiri siyandibadde ebeerawo olayinza okugamba nti ligi eri competitive naye kiba kinyuma nnyo n'ekinyusi kiri okubeera nga tiimu zino zitumanyisika nansangwa ziri mu competition direct then nga tezizoganyizibwa zino tiimu zinga Entebbe tiimu zinga Maroons tiimu zinga UPDF zizandibadde zola ziteekawo kembera naye ligi bwetyo bweri as per now nga bwe kiri bulu yaffe yali y'amaanyi kiki
Ne Bulu. By the end of the team z'ebitongole zitu disappointing. Kubanga tunaogera ku Bulu. Oyogere ku team zinga URA, team nga KCC ezabitongole, team nga police, team nga UPDF. Noneke si ya kitongole. Ya kitongole. Echani. Echagundi ekyamajera. Bebaginamu ko mukono. Sibe baginamu omukono bebaginamu. Kigendo iziti nakasongola ekyebyokulwanisa. Atulaba nti nayo eri mu kifaananyi. Kati team ngeze zina support yenjawulo. Wale balowoozamu ko kuba nti zandibadisinga okubeera nga shininga because bwekuba ku sponsoringa ziba zanguyizibwa. Then facility wise so okubeera nga ziri facility. Dani dino team nga Villa team ya muntu wa wansi abantu baga giyambako nga express wazira wabizu bizali mwe mabegere okubeera nga zaagala okuddayo. Nekati team bwentunulamu team nge ya UPDF. Yetagamu ko kumanyi gabanene nga CDF ngoyo nagikyalirako enkambi abana ngabo nababuuza beera ki ate bayiza kye kintu ekinokolebwa kubanga ogambye agent talent bwebera li promoted kubanga ndozaamu ko kwa ni bulali emirimu bavubuka likendeera kituufu kuba omuka kafaananyi niwe ba team tugeze nga Matuga United ngegenda kusamba omupiira ku kasaawa awo olunaku makidde olowooza bintu bimeka ebisobola okubeera nga ate bitundibwa mu katale k'abantu waba wa boda agenda vuga abawagizi owa chips agenda zitunda owa chapati azitunde owa content amukwate owa mazzi agatunde mu firiji gazikire gaggwemu nti olunaku lumu lusobola okubeera nga luwa opportunities abantu ab'enjawulo okubeera nga bafuna emirimu ye talenti naye nga bazze kulaba abaana baki basamba mupiira so bye bintu ebirina okubeera nga bikolebwa kati ttiimu ez'ebitongole ng'ezo ndowoozamu ko kwanti zirina okubeera nga tezikikola nnyo because kisobola okubeera nga kituyambamu nnyo okubeera nga tumalayo ebbugala ly'abavubuka because ziba zaakomodating abantu bangi ddala ku match abaana abo bo bazzaamu n'amaanyi nti kati olaba nga KCCA ogiraba nti at least mutuuka nti oli ayina mukyala we n'omuwa ku mirimu KCCA ne mukola ki kwega azannya omupiira n'omutima gumu ng'amanyi buli kimu tuli bulungi so yembeera bwe tugenda kuba tuvaawo Amisi tugenda genda ko baso kati ninyo tunavaawo jase kinamiza kulijja Uganda nti ze golo bo lyawo ezikamizzaamukko kubanga kati ba top squats okulaba ali mu goal za double figures sasa bwe twogera ndowooza omusambi ali mu goals ennyingi alina goals just 8 ate nga ligi ekubye ko kubanga half season nga team top squad mu goals 8 ndowoozamu ko kuba nti wabawo ko obunafu kituufu balina okubeera nga ate ba amplifyinga muko osobola okubeera nga ate tufuna omudigiro muri kyo n'ekirala ndowooza kye nalaba nti ligi ya Uganda egenda kati ekulamu mu goolo okuteebebwamu omanyi lwaki lulinga ligi ya Uganda ogisiba mu goolo 2 nga tezisoboka kuba kwa 0-0 naye kati osangamu ne goolo 4 zisobola okujja olaba kati nti abateebi beeyongedde ebikyuse ate kati n'ekirala nti abatendesi bafunye kusomesebwa okw'enjawulo obukugu obw'enjawulo ebiseera bya batalina nga biwandiiko babirina balina DNA ez'empira ez'enjawulo then basobola okulikunga abasambi ab'enjawulo kalaba nti n'abasambi abava mu mawanga ag'ebweru basobola okujja kati nga ku Vipers kuliko abasambi abasobola okuva ebweru ne bajja ne basambira wano then n'abatendesi bennyini abazungu batendeseeko ko wano so ebintu ng'ebyo babyongera okubeera nga byongera okukuza omupiira tugenda kuvaako wano tugendeko e Bungereza Arsenal eri ku kikopo ekitakula yeri ku mumwa gw'abantu naye Arsenal eyina mikisa ku luno eyina ki wolabira nti Man City eyina okigattawo ogera okuba nti ekoze amaliri sobola okwe ku mupiira gwa Arsenal kiki Arsenal yekulembedde ekibinja asipanawo mu ggwanga erya Bungereza naye ndowoozamuko okuba nti kino tekyewuunyisa ku lwange naddala nga oli awo balwadde following ebyemizannyo kubanga eno ttiimu ekonkonye oluggi lwa namba emu ndowooza okumalisoni kumpi 3-2 era kubeera nga ewangula ekikopo naye nga kiganye bali mu kifo kyakubiri mekati abawadde nnyo essuubi kasooke najja ndowooza 2019 abajjukira mu December because yajja nga ava ku ttiimu ya Man City ono Obi aba Arsenal mumumanyi ebbanga lyabaddewo nga abazanyira okuva eri 2011 venga ng'amugula then azza abadde kapteni wammwe avuddewo agenze ku Man City guno gwomulimu ogusoso ogubadde permanent ng'atendeka ttiimu ya Arsenal naye essuubi alikomezzaawo ekyokubiri ttiimu agiyaddemu okwekkiririzaamu akomezaawo motivation mu basambi kindowoozamu ko kwani kyali kirakinga emabega eri fighting spirit eyo ya never said die paka ku ddakiika esemba agikomezaawo ku ttiimu ya Arsenal kindowoozamu ko kwani advantage ekyokubiri the organization kosa consistency ndala mu defense because amanyi ga Arsenal now gali mu kuzibira mupiira bwekiri amanyi bakigamba bwenti nti bwotulya ne mu ggwanga lya Bungereza tosatunya ba top scorers mu ggwanga lya Bungereza mu ligi wokka mark this well tena mu musambi gonza gamba nali mu goals za double figures nga za Premier League omusambi asinga okuteba gole nyingi ku Arsenal mu Premier ye Victor Gyökeres alina goals mukaaga yoza mudirira Leandro Trossard ali mu goals 5 timu yonna egoba ekikopo eno kwa ne top scorer banga lugobedde omupiira banga timu etutufu eno kwa ne top scorer handi kasogera ja ku Man City
campaign zo nagadwa za Premier League ngai top scorer atenga goals zili mu double figures Mohamed Salah bado biraba sikamwere mabega Michael Owen ba Didier Drogba ba Thierry Henry ba Cristiano Ronaldo nti oba no mutebi oyo wentomo asokulanga kubira goals za double figures isinzo kuyamba ngano mugobo bugobite bamugoba transparent ndozo musabasi kuteba goal nyingi Haaland nali ku side B ya Man City so Arsenal kibayambi kiche gambe nti collective responsibility okukolera awamu atenga namanyi gabwe gali mukuzibira mupira bwa malo guzibira ate ne bakosa plan B okuwangula emipira ejolowozaamu okuba emizibu because ye team esinga okuteba goals mu set pieces ndoza bali bavugana team ya Leeds yabasambe juzi ku previous weekend nyati bagiyise ko kubangira ne goals muzi batebi zavudde mu set piece abajukira goal number 2 because gundi abakubye yalese kono musambi Madueke mukipa kaudalo mpira nagukuba ku defender one guyingira akatimba abade bajibazenga only goal ne bamaze ne batula baje of converting ne baje musambi Madueke set pieces ye weapon ya Arsenal set pieces manjogera ku corner free kick ne penalty kataba nti amanyiga Arsenal gali nyaawo kyolowooza muko okuba nti eba plan B opponent yenna ekyokusatu ndowooza kyendowooza muko okuba bwe bunafu aba opponent abagoba kubanga Liverpool defending champion yatwala campaign yewedde ali on and off tuliawo pozo wa Liverpool tuliawo ekitugenda tukitadde omutindo simu kati Liverpool aba nti omutindo gamaguli on and off tosa kubira ngo teka okombera ya kuvuganya ndoze ekyokubiri ye Man City nayo kubira nga oboli awe silipinze muko Guardiola team ndoza muko kuba naye emuyuze mu campaign ye nebizibu bingi atobuzi wina mu defense abasambi nga balubizi Diaz balwala nnyo then abasambi ba Rodrigo tabadde okebanga panvu makati awabongera muko ekinyusi oluvanyuma lw'ekizula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikali magezi oba giyite kompyuta lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gwabadde atandika library naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera tetusosola mu myaka mukulu oba muto muwala oba mulenzi jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 753 lubaluseewa TV mazima ku mazima on and off tuliawo pozo wa Liverpool tuliawo ekitugenda tukitadde omutindo simu kati Liverpool aba nti omutindo gamaguli on and off tosa kubira ngo teka okombera ya kuvuganya ndoze ekyokubiri ye Man City nayo kubira nga oboli awe silipinze muko Guardiola team ndoza muko kuba naye emuyuze mu campaign ye nebizibu bingi atobuzi wina mu defense abasambi nga balubizi Diaz balwala nnyo then abasambi ba Rodrigo tabadde okebanga panvu makati awabongera muko ekinyusi ekyamanyi mu kugenda mu maaso then Erling Haaland wabata na ba Philip Foden Barian Chaki ba Bernardo Silva olowooza muko kwa nti creating chances ate kompira mu katimba kimuzibu wali naye bimu ko advantage manyi buli kintu ekina happening mulamu enseno jeno mulungi atulaba ku baluseewa nti wabaawo kibayita a blessing in disguise ekintu ekibi ekivaamu ekirungi oba omukisa kati omukisa Arsenal egulina nonta atiro nga basilipinze ntoza wale yange wali Arsenal ezo mbane zo positive zibalina ebirungi ebinzo bayambako then obuna fundoza bwendoza bwe balina ye pressure atenga pressure mounting bwa mutendesi yenyini beeraddeko nnyo pressure nti ateta kuyetenga nnyo pressure yengo omuntu mu ngeri egamba nti bw'abanga alina amugoba opponent amugoba ogenda okuba nga ate yasilipinze kituufu tugeze aina game tugeze nga olaba game ya Manchester United kibamu kuba 3-2 aina sabu ze yakola noza abagula yakola sabu kumpi nnya mu dakika 15 nga second half ya kadam noza muko kwendeza ali panic subs ze yakola kinoza muko kwachamuko stinga that's why abasambi bola otibakilikinga bulungi ekyokubiri bwoberanga gwo mugoba nga oliyo points 3 oba 2 mabegawe aina ngeri jaya n'abasambi simayo bachingiza ne mbasambi fulabanga bapanikinga mu kudefendinga then okubanga basamba kyendoza muko kwa singa kabapakukamu awo noga chichi Chokanga ate Arsenal tujimanyi nti amupira gwaye gukakanya bulungi ngaba yes ne kakana kati nti moment singezi zokwira nga beteka ku bunkeke ziba costinze nnyo campaign nekyo kuba nti bafuna muko ka blip oboli abakubidwa muko bafunye muko draw wekanga game eddako basilipinga muko ndoza muko kuba amisi katono nnyo kwaso nenyinyi olaba nti Jokalezi ng'omuzanyi ayina nnyo kyagase nnyo kwa Arsenal season eno singa ffe bwe twagula mwagula no guy kumaja kutimia Newcastle ngo yicyankola ani ono omuwanvu bamuyita kana kaleza kawanvu kumaja kutimia Newcastle
Alexander Isaac Alexander Isaac naye abataba on and off abade on and off neno zomusombi abakoledde abade kuge kitike naye Jokles ono ngoza muko kwanti ija charge soma ligi Portugal mazima matufu gali nti yaukana nyo ne ligi y'Ebungereza Bungereza ligi li so competitive ate kyo kulala nti tebakukiriza kubiranga wetaya kusambira mu bibangirizi biri no competition eri so tight then abasambira kufubutula awo nkinyinga wakagusula kaloza muko kwanti notinza gimu nezianza kulanga sinza mmoja ajinga nonta tulunga campaign ejeze okubiranga ateka okembera naye he's a good forward because presence ye ngali awo mimwa ja goal kaloza muko kwanti yanjalo kuba strikers abala kwanti buzu walina muntu wakolera alino kwa ne ba creative midfielders nga balungi abaso muso sokera pass ezo then yakole runs kyendoza muko kuba abatala bakubiranga akikola bulungi campaign yene tugende ku Man U Man U yakakuba emipira esatu giri esatu yes giri esatu kubanga Man City Arsenal kuifula kanino muza Man City ndabe ekola Man U Man U ndabe ekola comeback Man U lulinga bajigatta kiba kiwedde naye Man U kati kuba goal mu dakika ezo zisembera dda ya ndoza bingi ebikyuse kasokedde ebito tuwe tulimanyi mufe ba Liverpool fe tuwe tukubezo goal yata kati bazitukuba anti bagamba mulambo enseno omuzungu agamba you can't shine forever tosobola kubeera wo mubeerera paka abantu gamba tukosenye ebiro byaffe naze ekintu kinalikirira nnyo lunaku lucha muse tukosenye ebiro byaffe bo bali ku peak yo sokozese kyekiki twogedde nga tutandika ti discipline yeetagisa mu buli department kozesa time yo kubanga togenda kubeera wo lubeereraje tekisoboka kiri kintamanga maniro wesigisibye lwe wangu lwenjisiba yakisiba kati ndoza jani ko jisiba wakubate unajisiba atero ujjesiga atero ujjo ku disappointing owagiraje nze ngera kubuulya nze ndi wa Newcastle ndi wa Newcastle so olubule mani yeyo kiki ekigiretedde okuba katingizanya bulungi ndoza okusookera ensonga ziringa 3 nnya kulange mu kulaba first of all ne buva ne gye budda ku department kebeera administration obukulembeze wonna we bukyuka oba ebintu ebikyuka within oba munda Man U mtenesi bamukyusa Ruben Philippe Makwezi amulimba amugoba eba pointinga Michael Carrick okusooka ddala kisoko kukyuka mindset y'abasambi buli omu abayagala kuwininga first position mu kisaawe aje mtenesi wabazenga mupya nawo gena kawaika kanfira omusajja ayinza okundowoozaako atandika okubiranga atansoma abadde azembe yogera kwongera mu kaamaanyi okole nnyo kye kyasooka ntira omutindo gw'abasambi nga Kobe Maino gwasituka abasambi nga Bruno Fernandes obalaba kati basamba baagala ya define yali ayaganya yali asamba out of position atwa energy yakoze runo abasambi Benjamin Sesko Brani Mbeumo Patrick Dogu agamu kwagamanya goloza muko kwanti gabadde gali inspired olwokutuka kyoka lwomutezi kyokubiri ye system gy'abasambisa katika as per now amuli mwaya kubisa ba defender basatu okisegera system ye yekoya yetaga work rate nga y'amaanyi ate bungezo mbya tugumanyi nti gwa speed ogenda kujja kubera ngo zibe kibangiza kasajja katuusedda wala baspazi yabakolanga bakola amali mu first leg mpira ogwo gwazikira mu draw so abakyusa nateka kuba back abana because kati akubisa Maguire Lisandro Martinez Luke Shaw mu number 3 then no musambi amayidu anga Diego Dalot ebaka yabana then abalinkingako wano makati kiwandiise kugamba abasambi abasokulira nga te ba blocking kubira nga batuuka kwenye ba defenders ya musambi Casemiro no musambi Kobe Boateng Maino kadugalo muto then nateka Bruno Fernandes maso na kubisa Mateus Cunha wa Brani Mbeumo ne Amadi Diallo then no musambi Bruno Fernandes ntibabira okati system oza muko kwa Premier League sokubira nga ate okompetinga kichali kibula muko organization yo kaji yakola kaliki kulange mu advantage ekyo Bakalo Mujayina eyabatendesa amawulire Steve Holland osubula ntabusibwa busibwa ebangu pia jamutendese kuba tendese abangeza babadamyuka then n'abaana bayisemuko za academies ezenjawulo bwekiba nti yamyuka mutendese nga kaliki kulanga doza muko kubira advantage amagezi abasobola kubira nga ate agamuwa nga bwe basofa campaign nekyokusatu n'obwagazi bw'abasambi naloza muko kuba nti amulinga abasamba bazo kuba musibya muko ku kikokolo abajukira nze kulanga ekirowooza muko kubanga abajukira week eyo oba weeks singa 2 amulinga atamba kubira nga atafuumuulibwa abasambi nga Kobe Maino yagamba tayagala genda mu tiimu ya Napoli because transfer January yakagwa naye yali agagenda Bruno Fernandes n'agamba mu mulwadde naye kyewunyisa bonna amulimu lwamugoba bakomawo olowooza muko ku bantu babawo okwekubaana okwo because abazanyi nga beekyayi baso okunya gundi aizo kubaka yumba omulimu ne gusigala nga tewali so factors ingezo ali kizakoze ku lwange ekyokubiri oli obi ali waka kimanyika ina muko ne ka guidance ka fagi emabegeyo because aine ebintu byakola nalabanga byagala ofaanagana mu engeri gyakola mu substitute ze
system gyasamba something njikola mu dakika ya nsambu nzija yani depending on the situation because abajika ku game ya Man City organization yajikola bulungi then ku game ya Arsenal yasikayo ndo zaliyo musambi Arsenal mani ku Arsenal nali ntekayo n'omukono namma Arsenal ngina kuba omupira of course cyali kisubirwa ne kati organization izingezo za koma ko then ekyandowooza kiki tugambye nti no ekya byafayo byamanyi ku timu because lokali kasobola ku mani ngo musambi abajika ndo zajja 2 yali 2 emeka mabegeri mu 2 musanvu eyo fakalikinga nga Ferguson nga musanyinga nga mujja ku timu ya Spurs ndigamu kwaga amanya agawangudde ebikopo nga bali ku timu ene banga pamfu kati amanyi byeni ya timu na kyasolo kubira nga atakola at moment singeza zikomeo naziteka mu basambi nanga ba training abagamba this is Old Trafford Theatre of Dreams ne goze bakube naku zino ziraba ekyo gamba nti no tetukiriza nti mpira kuwe nonta ntirunga kuwe bechiri ekya never said that yengeje ba breakinze mu timu ya Fulham then yengeje ba breakinze mu timu ya Man City ne Arsenal so ndoza muko kwanto go muligo singa gutambuza because timu eri mu competition yemu Premier League omula kumpi which number abala basamba mu champion baina F Arsenal ina Carabao ina FA ina champion so moment singezo kali kiloza muko kwa singa zitambulya kaba Man U basobola okudda ku Bulaya. Okay, abalebera Osoro TV tuline Amisi Seguja ono nga mutunzi wa nsonga za byamizannyo kati tugenda kuddako ku Man City yagobani Arsenal yagoba Arsenal yasudde omupiira gwa Spurs nagukola amaliri gwazikidde 2-2 olaba nti Man City ono anasobola okusigukulula omwana ono ya okusoka ddala ndoza Guardiola akulanga ndoza muko kwa kiki kyembadde njogerako nti aluzinze consistency okola ebintu ebirungi nga byamujiro naye kize olwambira za injuries na mu department is sensitive because what you want to defender basambuli ya kensonga tobalina then namakati ku musambi nga Rodinga naye taliwo then ne goes mu maso nga tezijja ku musambi Haaland ya define hizo kwa top scorer noloza muko ku anti abayita kanga ateba goals nga za mujirano ziyambe ku timu okubera nga efuno mu digido mu kugenda mu maso nti olabanga kintu kigeze maso okubera nga ate kiika ne kulanga tekyewunyisa because timu Guardiola agikubisize banga pamvu nasubira maso okubera nga ate agisambisa ne ku panic buys yakoze buys mu January because yayongedemo musambi Makagwehi baje ku timu ya Crystal Palace then ayongere musambi Anthony Semenyo naye yamuleso yo Olivier Rasta mumumanyi then ndoza yoga mukwagamanya byayongedde muko gokipa Donnarumma yamuleta wali eri mukatale kali akawedde kizibu galero kubera nga akola transfers mu January nekikulaga nti anaye inamuka ka pressure akogama nti nabasajja abantu wala ate mu ifo byange bili sensitive nga defense ne midfield temuli balenzi eso bachi yakoze signing ezo makagwa histabusi babusibwa ndoza muko ku anti agezo kujja mu kaseera ngale timu yayana nyo kubera nga efuno buwangu ndoza muko ku anti balino kubera nga bamuwa time atogeno muwa time ngatali jina eri ku race eri mukuba kona kino zamuko kisoro kubira nga tekikostinga but anyway zimuko ebizu byasanze defense badde muyiwayo nnyo then ne consistency obola mu performance ate nekyo kubiri yalangira ambuse bagenda kuva ku timu ya Man City ebanga lyo agagenda mu sabati kwa mu ruwumula bino yali abikozeeko abamujukiranga teleka timu ya Barcelona nga mazoji wangu ya Champions League ya kuba Ferguson mu 2011 akasera ku yavaako nagenda mu holiday season ebanga namalayo kakabanga mu sabati ko kuwumula muko kuza yakoma ku timu ya Bayern yava 2016 je ku timu ya Manchester City so simanyo banezo elements ziri mu affect ngango sajjo yakola ina nzeno nali manyage na wumuli wali yatwalira ibikope ebisa anti nange na Champions League atute Premier League na twana ka FA chako nali manyage na kuumula buli omu yali asubira because oboya nnyo kuumulya ku peak hiyo ngabona ba crop ya chikola ndo zamuko ko nti yagala pushinga labe ne kuno ndo sinza mu wa chance kulankwira nga competinga nenga basokubeera nga ate kulaya basobola okuddayo ne reach nabamuko ku bantu tire yagisudde campaign eno. Okay. Amisi, leo tulina mpira gwa Arsenal ne Chelsea. Carabao. Semi-final. Yeah, Carabao Cup semi-final. Amanyase no first leg ya Juwangula. Zali 3-2 abajika ndo musambi Ben White gamukwaga Simba Motors and Properties Limited ye kampuni yokka ino obukugu mukufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffe kaabaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika gwe wa rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba
okusulamu fulaati ate mmwe kyasalidde mu ntamu. Tutunda emmotoka empya kossa nezo ezikozeeko. Ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo. Tuyina kye tuyita bata. Gwayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu nnyumba, ekyo ate tukikolerako ddala. Ate gwayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka, tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga. Eddagala walizudde dda. Ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati, oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856. Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere. Esizoni bank n'amalayo kakabanga musabati kukumulamuko kuza yakoma ku timu ya Bayern yava 2016 ajja ku timu ya Manchester City. So simanyo banezo element ziri mu affecting ngango sajjo yakola ina nzeno nali manyage na umuli wali yatwalira ebikope ebisa anti nange na Champions League atute Premier League natwana kapo chako byona nali manyage na kuumula buli omu yali asubira because oba yagala nnyo kuumulira ku peak iyo ngawula ba crop yakikola ndoza muko kwante yagala pushinga alabe naye kuno no sinza muwa chance kulankwera nga competinga nenga basobola kubira nga ate kula basobola okuddayo ne reach ndaba muko ku bantu tire yagisudde campaign eno. Okay. Amisi leo tulina mpira gwa Arsenal ne Chelsea. Carabao. Semi-final. Yeah, Carabao Cup semi-final. Amanya Arsenal first leg yagiwangula. Zali 3-2 abajika ndo Musambi Ben White gamukwaga amanya agateba ndoza ne Zubiment wengezako kujukira bati bakogo mupira. Naye ekiriwe kya ku home and away basis. Onchaza nenkukyalira. Then atebye enyingi ntubona ku aggregate tulaba ki. Anya wakati guli 3-2 oloza muko ku banti guwa guli tight anything can happen wakati Chelsea ngete bayo goal emu guwa 3-3 kitufu katagwa genda ku wire ate senana ni dabe jukira yes Arsenal kizo jaina ati abade dominating nyo ba Londoners olo mutindo guba derina ngabwe tuje tuchogerako nti timu eri ku mutindo mu Champions League ekola bulungi ewake ekola bulungi kati Chelsea manya ateta kyali nokola aina kubiranga ata chikopo chi because we nabirimu ali mu FA ali mu Carabao ali mu champion ali ku Premier chemanyi bakubanti simanyi bayendo woza yagamba kanta izebyo ne kinaja kye kijja nyo mutene se no mukujju so gamba either kansala mu competitions bili simbe ko focus oba 3 oba kalemu kale bili tugambe bili because betaga Premier League as per now bakuma kuangula bili 3 ena betaga Champions League bezo bakuma kono bulungi yali bili mukaga obatuka ku final Barcelona bakube ne season yewedde gondi nge bakuba timu ya PSG ku semi abajukira so wagulaba bali balowooza nno nti PSG yali nziwao bana yali yakisubira baida nenga umanyo mupira nti bukimu kisoboka kubanga seno omanyo okujja mu kitwalo nakitwala kuba Inter Milan golo ba Inter kataina de ya makuru golo zaitiro bungi naweza muko basinyo mpira batunda ndaga ntitakitegeera nno sasa nanze yali agwadde Inter mazobala bero naba yesi babata Inter si yakuba Barcelona naba yesi baba jam bwekiri kubaza ali 5 but anyway Arsenal beta okubiranga bawangula game eno ngabwe kugambi just ata chenjagala ndoza kubange ekyensuya kyali baddakola yali badda asalawo competition jaso okubiranga ate because FA yagina jimu banje timu esingo jiwangula emirundi emingi Carabao Cup kulanga tali vital nnyo mukulaba then Champions League bamwagala because zimu ku timu ebongeze ezamanyi samuwangulangako era bakibavu manoza bamanyi abakuba era wawulya ku street eyo waita temwina na pre Champions League bichi so beta kubiranga bamuwangula because timu erabika bulungi then Premier League bakyali ku tire naye game egenda kubera yamanyi because it's London derby wakati wabo ne timu ya Chelsea bali wansi omutene sigo batali ya Rosenia ogayi akabega takwanga ava ku timu ya South ya Strasbourg evali mu gwange lya Bufaransa yazze musajja ennaku zino musajja muongereza empira jona abadde baita wajifunya mu points kumpi 3 era Arsenal zabaida yakamukubamu because yamukuba ogwaso kaguno jukira bagenda kudinga na budinga ogwaso kayagumukuba so timu abadde organize bulungi eteba kyekisooka ekyokubiri abavubuka abatasobola okubiranga abongera mu motivation because organizing bulungi mu dressing room kinoza muko kwanti mwaddo omukisa then ne defense y'omusambi Chaloba yali etuwayo nnyo arasa kubira consistent mipira gumu 2-3 naye akulaga nti asobola kubira nga ateekawo kembeera kinoza muko kwanti advantage mukaseera kano nga mwe tuli so nze kulanga game endowooza muko kwanti best team ejo kuwangula because bagenda ku rotatinga Arsenal subido musaminga Kepalisa Balago okujja mu goal goalkeeper go basayininga nga bajja ku timu ya Chelsea then abasaminga Benjamin White basobola okufuna chance ono gayi go bajja ku timu ya Southampton Mulenzo yakuba Makati Zumedi musubidde okuwumula then neno maaso Gabriel Jesus basubidde okujja no musambi batende okubanga bafuna muko chance so balina okurotatinga because ekiddako maaso okigenda kuba kino Arsenal balina Sunderland ku weekend ino za muko kubanti game ya amaanyi Sunderland nzibu nnyo yuzi yasambi mpira ku mani twagirabye ngesamba team
in fact yangule goals abali 3 zizimu tuwesinga okulabika obulungi ewaka yadde Arsenal Emirates noloza muko kwa gwinzo kaluwa muko so balina okurotatinga so anything can happen katundetwa kinagwira Man City azanya Newcastle ata ina Spurs ku weekend Spurs yamumazi Man City yamaze Spurs because we are sembiyo ku sorry Man U ina Spurs yeah Man City ina Newcastle kulanga noloza muko kuba nti sinza bamma chance kuyitawo onako olwencha because Newcastle zinzo kwaze zimu ku teams obula wazala bikobulungi campaign wedde nedane ku Bulaya nebisere bisinga teams ne ebisinga kubanga bizikostinga kwe kusamba ku Bulaya aine komone samba ne waka ebisere bisinga kiba kizibu nnyo kubera ngo balancing agamanyi waba uko obukowu waba uko squad depth kugamba basambinga banji ate nga balungi okubanga so kubera nga bakuwe kinyuse kimala kubanga ndoza muko kuba nti Newcastle kinzo jaffe kimu kiri mu affecting Aston Villa waba nti United team organizing abo ndu wegenda ku Bulaya ekumaye wakane evuya atimu zine zamanyi nga Man City ezina squad depth n'abasambi abamalirivu esonga lwaki bola ziba betting out n'abasubire Man City okuyita because omupiira bagwina mu margin ya goals 2 first leg bajiwangula so basubire okubera nga bajijjamu bayizo sanga team ndozo ya Arsenal kuwange mukulaba okay Liverpool erine Man City ku Sunday Liverpool balina Man City ku Sunday waka tugenda okubika nawo okubawo omanyi Liverpool zimu ku team Man City yabeera wali yamanyi so ninga 3 nye mabeka nga team jana ejikwatamu ngejinywesa nnyo amazzi nekyajjawo olw'ensonga nti Jurgen Klopp yali alina organization y'abasamba n'abasatu mu maaso yali asambisa okwali omusambi Sadio Mane omusambi Roberto Firmino ng'akyaliwo then ne Mohamed Salah nga bali ene bali because Liverpool zimu team zemanyi asambira omupiira mu makati ga kisaawo bakuba okuva mu defense ne bakunyigira wano ku ntabweyo ne bakufatiraawo paka ku dakiika esemba so gundi eyo engeri gye basama omupiira ngo guli quick obwo bwangu counter ensonga lwaki banyigiza nnyo ebisenge ebirowoozamu ku kubina ba defenders ate abatambula nga bajja mu maaso ate nga Man City gamu ku maanyi gaayo wegali so ndowoozamu ku anti game ejja kubeera y'amaanyi nnyo wakati wa tiimu zombiri because onalisamba omupiira ogujjudde okulowooza okugenda mu maaso hugo Ekitike kulanga alabika bulungi mbadde mwogerako wali gamu kumanya Liverpool ge yasayininga agashayininze ebbagiro mu transfers bwombuuzi ebungereza abamu kwaga amanya agabasaba gasoza okulabika obulungi kulange Hugo Ekitike n'omwenzi ali mu goals za double figures zizia kateba campaign wakati wa Liverpool mpaka zona ndozo zima 12 ndozaamu ko kwanti kiba kirungi kumusambinga ye okubira nga ateka okembera Man City balina muke bizibera game gisubira kwera mu kifananyi kyekimu ngecha timu ya Spurs Man City osobola okubira nga atojiru mojikoze sense obi because balowooza nnyo mu kugenda mu maaso okusinga okuzibira Liverpool amanyi gayo kali mu kugenda mu maaso so Mohamed Salah nga yakomyewo Hugo Ekitike nga wali Ferran Woods nga ali ku form ye ba Dominic Szoboszlai makati then ne center back yo musambi Virgil van Dijk because Konate nalabya ina muko obuvune nendo zamu ko kubaso okuna partnership endala yonna atukwatira kubisajja la kwati partnership ya munange yatuso kubera nge disappointing campaign yenu simanyi mwino kubera nga mukyusa muko Virgil van Dijk ne Konate wavewo musambi yo because bano bakubye banga pam frank nendo zamu ko kubanti defense ezibalu striking lines ezibalumba zibategera so game ja kubera kinoza okuba kubera mu goal because kifananyi kibadde batutambulizamuko era njirowoleza nko mu draw kulange mukulaba okay tujja kuba tukomawo kawo naye tugenda ko wali mu Spain Spain Messi Real Madrid Real Madrid yakoze amaliri Bayern Munich nekola amaliri Madrid yawangudde Bayern Munich nekola amaliri ali akulembedde ewa Spain Spain doza Barcelona nete besinga bonero bungi manyi Hans Flick oyo alina ebintu byakyusa ku timu ya Barcelona ndozamu ko kuba nti timu ne bijembe kubera nga efuna omudigido ndamu kubera nga egenda mu maaso kati obuzi wa Madrid bubaddewo bwali nnyo ku mutendesi Xabi Alonso manyi bamujjawo bamugoboyo Obbi ne baleeta Albero wakati yaliwo yakwata moyo Obbi mujjukira abatimu ya Liverpool nga basambira omupiira simanyi wamu bamujjukira wino kubanga liyo project obedde okuveringa mu 2.5 okusogera maaso okubera nga ate obolyawo omumanya gayo as per now Barcelona yekulembedde muko mutebe na points 55 then Madrid ejja mu kifo ekyokubiri ne points 54 kabonera aka kabawula naye Madrid nga banja Xabi Alonso maize ngo omuntu nali mwagala timu zimu timu Spain zensinga okwagala Madrid dressing room wekulema ku Madrid okubira ngo organizinga amazima matufu tugenda kubira ngo boli awo succeeding because ina mukubasambe ndozamu ko kubanti balina mu ego okwemanya abasambinga Vinicius oyo gayi wakulema okubira nga ati mukwatagana abasambinga bakayani Mbappe fani tabade na mpisa mbikiri yawo naye bigamu kwaga amanya akatambulira kenso ngati organization ya team yonna onokubira ngo giterezo so kubira ngo bafuna mu kechinyusi otherwise Barcelona bad organized mukubira ngo boli yawo wateka okembera
kana kasere ka Barcelona kaina golo meka kali wakona kana kavubuka katabu kani Ferran Torres kaka yana nnyo n'oyo gundi yaine Yamal Yamal kuba top squad zatalabika konyo because alabika nnyo mu assist alimu assist 8 because ndoza kubasuna singo kulabika obulungi mu goal ye musambi yamanyidwa nga Ferran Torres alimu goals 12 igamu kwagamanya goloza muko kumati basingo kulabika obulungi because Mbappe yabakulembedde mu goals 22 campaign eno bange ndoza muko kumati advantage yamanyi nkwera nga timu egoba race nendo zikiko kyagenda to paka kudakiika esemba because bona balabika bulungi ne Barcelona nizo ba muko advantage olw'ensonga anti Madrid focus yabo hizo kwera nnyo ku Champions League campaign because kumanya wala gobo mutendesi baluzinga Copa del Rey ku final Barcelona ngeba kuba ate bisede bisinga lozinga El Clasico ozamuko ku bantu okwenyamira kuba oko la mu basambi Atletico Madrid enakuzetekoze bulungi fenga abagisiba twabe tufebyamu eri mfo kya kusatu points 45 campaign eno Diego Simeone nduza kwa batendesa abo mukisa abantu munseno balina omukisaje kubanga no guy nduza bajuki ajja kwa Atletico Madrid yali 210 210 yawo ogezaako okujjuka emyaka giba mingi okubanga omuntu okyali ku mulimu nga gwe mutendesi ebbanga eryo nna abadde ku timu ya Atletico Madrid abasambi ne bajja ne bagenda yenga wali angulira kuchupa mulundi gumu katikati yawo Champions League agezaako okupushinga naye yatuka ku final Madrid okuba so olaba ngo boli yawabadde okko bunafobo okubera nga ateka competition direct because team agize banga abasambi aludi nabe banga kubera ngo boli yawo organizing naye nyinzo obula obutabajajinga nyo kiryawo kubanga bacha ina games endoza muko kwa sikenda kubira zamanyi baina game ya team ya Real Betis mu Copa del Rey ngera kubira nga atejja no badogera ku race yo kubanti bago bife bine bisoka noza kye kimu nga mu gwangala German team zinga Bayern team nga Dortmund team zinga Leipzig njagena kweka nga Lucy teka okendera ne Bayern sigale dominating kati mu Spain Barcelona ne team ya Real Madrid ndoza muko kwa basingo kubira abamanyi osonga ku team ya Atletico kwaso kubira nga bateka okendera ne bachika ku Bulaya ne chikopo nyizo butaba chance kubanga bateka okombera ene German ne akulembedde Bayern of course Bayern ne yaluzinze ndoza yaluzinze gundi yayo amanye badde ne run emipira ejugira ko bane badde yakomo okuluzinga ndoza mu November bajjukira omwaka guli oguwedde wakati kati awo nawone badde kuba abantu kubafira ko bufizi nonta antiru ngegudde mu mbiza timu yabadde ya Augsburg iba kube goals 2-1 ejje juzi ate koledro timu ya Hamburg nje badde geze banga wona nga zimu kutimu supply sana kubira nga teziruzinga kendo zamuko ku bantu kibadde kyamulanya ku mutendesa amanyidwa nga ono gayo mubiri kyabega ttako nga va ku timu ya Burnley Vincent Company uko munene ndi abadde simu organize bulungi tena basaminga musera bakomyewo kulanga ndoza muko kubera advantage Michael Olise alabika bulungi Harry goal azitebo gwe mu gondozo gomu mutwe sote kyewunyisa era mbasubido kwira nga dominating league kwira nga bajivola campaign sibasubido kwira nga basilipinga because obusobozi babulina noza just kyeninze ndabe bagenda kwesa batya ku Bulaya because ejama tosa baga mati Bayern ebanga legeze maso kubira nga atesa amamu tujibanje chikopo kya ligi no timu eri mikopo biyitirivu nnyo bana jibanja ku Bulaya wende ozo kubanti baso okola obulungi because nabasambi ku injuries bakomyewo okubanga ate bakompetinga okay ani ali michoko bi Germany Germany sigundi kanda bewa ndoza timu ya Dortmund koze points 45 bani yekulembere points 55 mwemu ne Dortmund nayo jeno kwesa ngati no genda kwekwata kubisubi because advantage bani jerina gwangala ya Germany niwe bayagala musambi ku direct opponent ate kwenyini ekwata set ne mugulayo direct competitor nti inamuko ngamba position jesinga kuba opponent bayo musambi kasta yako jageno kwesa ngati bamusikati ne bamwediza tubalabye ka abamanyi babasikayo so yenja uleyo namba subira kwenda nga bado dominating pa kudachika esemba balinze mu Champions League ndabe okay Italia tugenda ko mu Italia AC Milan Inter Milan Napoli Fiorentina bakoze batyabo Inter yekulembedde because Inter eri ku top awo ne points 55 ndoza AC Milan yebadira points 47 chendoza muko okubanti no competition eri tight nje tusinga okwagala nga kiri kyembadde njogera ku ligi ya Uganda timu estambulya kensonga KCC Vipers Express URA zibere mu direct competition wagula wala biriji weta nyuma kati kyekiri ye Italy nkyaspa now Inter Milan yekulembedde AC Milan kyakubiri then Napoli Juventus ne timu ya Roma Juventus inene mpira je kubyesa tubirungi ya ne kijyo kubera nge bouncing back aspa now so ye games ye gonga yeta ngabo liri aspa now teka ngabo so mbasubira nango kubera nga bateka okendera kwanti ekikopo kizo genda kuwaya because Inter Milan ngojeke cyo kwandi bado ku Champions League campaign yewedde
twali tukisuubira nti basobola okubeera nga bateekawo kembeera ala ku mulundi guno bakulaga nti wakabadde balabise bulungi enteekateeka nga bwe ziri mu Champions League tebakola bubi because gamu kwaga amatiimu agenda okubeera nga tegasa omunsi ogenda kuleva eddako so olowoozamuko okuba nti omutindo gwe babadde nagwo ogusobola okubeera nga ate gubayongerayo okubeera nga bakompitinga notuto ne ttiimu ya Inter basuubidde okugenda baku ddakiika esemba nti abawakoka chance okay tetuyinza kuwummula oba akusiibula abantu abanga netwogedde ku bazanyi bano babiri twalagere Cristiano Ronaldo gyali akola atya mpozi ali ne musajja waffe ono Sadio Mane bali bombi tumanyi twogereko ne Inter Miami ewali osobola Cristiano manyi bayira ndowooza amawulire agakafuluma alinamuko ebizibu ne ttiimu ya Al Nassr nabadde nsoma ku sole juzi jo nga balaga nti yeekandazze ng'agamba nti ttiimu ya Al Nassr yaganya okubeera ng'ekola signing n'emu ogula omusambi mu katale kano aka January zizimu ku issues kubanga n'omupiira gwe baasambye juzi teyabadde walogo bakubye emuzibu teyabadde na ku bench yadde mu starting 11 ngera mulega mulinga ku frustration gyabadde nayo gamba nti mute yasayininze nga omumanyi ye wabeera awantu atekawo esasaggi kya butonde bwe nti byo minasemba mujulira nga wali naye Ronaldo alina diru zaagoba nga yo omuntu because yagala goals 10 yagala goals 10 zaagala okubeera nga atateeba paka noza wana wanika buka ali mmeka ali mu 5 mu something we watch ndozaingira mu 6 yagala goals 10 zaagala okugenda maaso okubeera nga atateeba kyendowoozamuko okuba nti akisobola Harun Electrical Center FFK abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waka wayazi socket switch kobe ng'olina ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda tulina amataala aga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda zino nti kyandaliyazi otutuukako wamma ggwe ne bikuggwako kati gowe bala loji duka maka nandiki twekwate togenda kwejjusa ate ke twasumuludde stock empya omuna Uganda wakunyumirwa bulamu keto mu original paasi fridge extension njogere kindekeki ate byonna nga twabireese biri ku bbeeyi ya wansi ddala kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752 823 43 noti yeffe ba Harun Electrical Center bannannyini original mu byamasannyalaze yagala goals 10 zaagala okubeera nga atateeba paka noza wana wanika buka ali mmeka ali mu 5 mu something we watch ndozaingira mu 6 yagala goals 10 zaagala okugenda maaso okubeera nga atateeba kyendowoozamuko okuba nti akisobola because ono gaya tuprovince banga yonna gyabaddewo kasooke najja mu limelight ndowooza okuva 2 eri nga ali ku ttiimu ya Sporting ajja ku Man U ku mavidiyo najja abadde ku Juve nawa abadde ebintu ogenda maaso okubeera nga atabikola naye Al Nassr tena zikyembanja kingi kulange mu kulaba because waba promotion team agijiwadde ligi agimanyisizza abantu emijozi bagiguze ne sente bazikoze kati zino frustration ziwe zijja bwe ziti kulange ndowoozamuko okuba nti busonga butunonya so okubeera nga atatuula because agamu kumanyira agatambulira kensonga okubeera nga ateba goals ennyingi yago baliko dizenga omuntu team ajjamba kufaina okubeera nga eteeba because luwateeba team yefunamu naye byafaayo ku Wikipedia byongera okubeera nga ate bishininga then Sadio Mane wadde balaba nabo babadde bakusokira nga bateekawo kendo kwanti yababuutikira nnyo ng'omuntu so Ronaldo talina nnyo kyamaanyi so far as now kyasooka kubeera nga oli awateekawo just record ye ng'oyo omuntu yali mu kubeera nga ataagoba ku ttiimu ya Al Nassr mu ggwanga lya Saudi Arabia then of course Lionel Messi wadde omwogerako noza bano balimbudde bwe bwakawungeezi because as per now nakwa nekyalo ekinnuma twali tulowooza nti abasaminga Cristiano Lionel Messi bwe banaaviira mu Bulaaya mu active football mu Champions League zeze tusinga okubeera nga bateekako amaaso naye nsobola abasambi ab'enjawulo okujja okubeera nga babasikira naye kikyagaanye Mbappe gwe twali tulaba atumbudde akajjira nakkirira kati abasambi nga twali tubasuubidde abasambi nga Lamine Yamal Neymar ajja n'afeedinga awe because twali tumusuubira okubeera nga abagoberera direct because yali abatambulira mu mugongo gwabwe then ani awo Rafinha be basambi abadde ab'enjawulo naye kizibu kati kulayo gamba musambitu uno obazanyi bonna benda ba Messi ataddewo embeera nga ate mukulu yekini Harry Kane approvinze bakwata kati naye emyaka gimugenze yasobola kubeera nga atabikola fine okuteeka omupiira mu katimba ekyakisobola because alina positioning ennungi then ne final touch ye ennungi naye kati tuba twogera ku mugigi because Kane ali mugobera ba Cristiano bazo kwali balumba myaka nene kati ali myaka 3 plus waliwo suyo n'abaana abato balina Yamal
Kanimba Pelotini bajje basokera nga ate bashininga so obonafo obabulina yandozamu ko kuba nti ebbanja bali balekera because bana basajja balulinzo omupiira for the last 20 years nga bali ku chat bashininga so challenge je tulina naye katusubire nti oboli yawo abala bana America masse tulire tulaye nga tuumba twagotwe prediction ya leero y'omupiira gwa Arsenal otuwe n'ogwencho gwa Man City otuwe n'eja weekend ngena ya okusoka logwale oguyinza okubeera omuzibu okupredictinga mugamba nti goes west why tetugenda kusubira timu timu bonjogera ku timu entegeeza squad entuufu eno okutandika mu kisawe tegenda kujja because this is a cup competition chikopo ngaba nkuba nti bagenda kurotatinga Arsenal David atojja mulaba mu goal ekikirize kigani bagenda kwetaliza balaga Chelsea balina okukyusa mu defense because nabo balina ebyo bagoba just enjawulo wegenda okubeera ntegenda kubeera mu kuteba goal because ayanteba goal kijja mu wenkizo okumanya yinza kweyisa ntya nsobola kubeera nga ate oboli amufuna result empisa okyecho ko kuyita okyechalo kya competition obanze nsolo ganti Arsenal ejja kuyitaho n'ensibe ya ine enkizo Arsenal to qualify ine enkizo kulange mu kulaba because echo sebadde dominating ze mu kebanga mesha anti badde yisa bulungi mwana derby zino advantage jene ya timu ya Arsenal nange mba wa chance nebo ngama tiza out ya goal west kizo butamatali ngolo yakinu kyegambye nti rotation egenda kubeera ya amaanyi mu basambi okubeera nga ate babatuuza ne Arsenal nji wa chance mpira gwa Man City dozamu ko kubantu kulange bayitawo yade bali goals 2 waggulu Guardiola lezu byalina mu league because atandise okulaba nti league tagenda kubeera nga agisobola kubanga ati Arsenal aba range yetaddewo then team ngiri zimusamba mu nga zimukyali ne waka then neri ngali kwawe dozamu ko kubantu fakaza enzo okubeera akakopo kano akakaraba oba because akakasobola ebanga lya badaka wangu tukirabye so ngali goals 2 waggulu timu ya Newcastle mu advantage mwinzo ko gwanga 2-1 kwangu kutebwa mu kisobo kama nise defense yao sinungi Arsenal ku weekend baina Sunderland yeah Sunderland zimu kutimu ze Gambia ziri so gamba zimu zamu ko kwanti zizi wazo omuzanyo mu kusamba because baina ne chafo che timu taba kubera ngidusinga mupira waka campaign yeno so lozamu ko kwanti advantage ngeyo bajina bagenda kubera ndoza ku Emirates makaga timu ya Arsenal wesingo kulabikirwa bulungi manu yabadde jjewo ko wini mipira gisembye yoko eshafa yote kibadde kya bulijjo so Arsenal government marketing wiki bagenda ku rotating era focus igenda kubera ku timu ya Sunderland because bamanyi nga direct kompita inzo kubera nga alinya muri gi yabwe so basubira kubera nga bavanga ba champion like 2-1 or 3-1 yeah Man Spurs yo ale kick off yo mani advantage balina nti bawumula nnyo bawumula kumpi wichi namba by the way yetimu zibadde nga samba mu Champions League wali ngaluka ngati mani baje tompira bale ku Sunday oba ku Monday ngefuna naku musanfu nenga amuli mtako si advantage kubera nga afuna maximum points wabula kali ke bintu byakyusiza muko nokomya omutima gwa team n'abasambi bakirizamu nozamu ko kubantu kimongedde muko kunkizo Spurs bakosiza amanyi manchi ngabasamba Man City then before that bali ku Bulaya weekend kati wakiba ndovudde ku Bulaya nojo sambe timu nga Man City ngozako timu nga Manchester United bange nyizo butaba wa chance manji wa chance ya imagine nga goals 2 kwemu oba 3-2 kubanga ujja kuba mu goal timu zasobola kugenda mu maaso ne mani mbamu ka margin ya kuleso ngati Spurs ina muko ka fatigue kubanga mukulaba zasoma mpira gwa Chelsea azanya Wolverhampton yeah all of us abadde nebizibu ndoze byokuddayo mu championship campaign yeno kasokere bakyuso mutende sibamugoba by the end of all of form ya picking up yafuna draw ku Manchester United katikati aba badde funye uko mu digido ayina ne gwe yakuba badde funye uko mu digido kati kitegeeza nti omutindo ogwo babadde ke banga yozamu ko kwagwadde gwayambe kubira nga bakachinga abatimi of Wolverhampton Wanderers era mbasuubidde okubira nga bateekawo kembeera because we twogera as per now Wolverhampton Wanderers eno bali mu kifo kya in fact be basembe kya 20 so Chelsea okiba nti yagoba birubira bigazi government midweek balina timu ya Arsenal basi basubire kubira nga balina timu yabwe obedi kability so basobola ku rotatinga era nyuzuba wa win ku timu ya Wolverhampton Wanderers because omutindo gwa Wolves simu lungi kimala okay sibula batulaba sija kwate tudinga nolundi kale bande mwe bali nyo tugoberera ku lubalusewa otunaba tufisiza kaddaje kujja kujanga ntongera okwogera ku nsonga ezina bazikola headings ndalambye emizannyo mawulire ogamba ebintu byonna byonna obuli abikola amawulire wano ku Bulaya ebweru w'eggwanga wano ku Africa
n'ebintu byonna ebi happening nze Hamis Segujja yatumira ko chali wange Kazibwe Hassan Sava yabadde n'amazaalibwa jjo mu Cambodia wa Ssaabasajja yamu ku basajja basinga okunzikiririzaamu nammwe muwulirawo kusimba so musajja wange oyo wamaanyi tumiddeko nnyo namwe mwenna abatulaba ebweru w'eggwanga mubeere bulungi bannange tudingana olungi eteera mweraba aje Samuel Gemanya tetujja kusukka tubadde n'Hamis Segujja mu byemizannyo tujja kuba tubaleetera buli kimu kyonna nga mukirabako bulungi nnyo ensonga tusobole okuba nga tuzitambuza bulungi abateekamu ensimbi mwenna tubeebaza mwebale nnyo mwebaleda tusobola okuba nga mutubeezaawo nze aje Samuel Director Memo ali mu production sijja kusukka wano akumata kumira mpeera Ssaabasajja Kabaka Wangari ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.